kanzaali. Era twagamba olubuto walukweka wa munnange. Engeri gye ndi kinenenene munnange kanzaale buli mwezi. Ozaale buli mwezi. Ate munaye buli lwe munandabako ng'ate ali lubuto ennaakoggamu gy'azadde so kanzaale. Nesitayina ezo z'oyimba ni akuinsipayaringa. Inspiringa kanti kozi nina abantu benkuze ndaba ne banjagaza music naye nze bwe nayingira music netandika nze kennyini okweinspiringa nti bunaku mba noonyereza ekipya kyengatta ku bulamu bwange. Kakati otukuma mu ddi konsati yejja kino kyo nkibasuubiza kuba ebyaddala abantu bange bansaba konsati nange nentuka nebivugwako naye ndayiramu nnya lyakasaba eddakika manager ngenda kuba nga droppinga album yange my first album gyengenda okuta right now kyonna management yonna kyeriko bwe mala okugita abantu ba expecting concert. Mu mwaka ki? Mu kaseera akatuufu mu budde obutuufu ngenda kubeera ne concert ya Mary Bati. N'abeera ekya bannange kubanga buli style ogi kuba okuba eno okuba eri. Sagana girowoozaako yes njagala abantu balindirire Mary Bata concert cause ebyaddala bwe nakoma okukola concert nali kyali mwana muto nali sinnalaba naye kati ebyaddala buli kyendaba njagala kukikola nga kisinza so abantu bagambe balinde lumu nti bwe naagamba nti concert bannange bajje balabe ekisinga kuba kati buli kimu nkimanya ekyokola. Mu bakyala wano mu industry owerankinga mu namba mmeka? Asiriko namba weyagala onteeka nze oba mu kinaana naye nze kasita ompa mike awo tuvaawo mpadde enamba era nnyo namba sajja kugamba kanyondembere namba wano banamba wano mbamanyi ne banamba ne bakikumi mbamanyi naye nze nsaba busabi mike wompe enamba. Oli mukwano gwa Gracecan? Oli mukyala? Oli naye mukyala oli muyimbi. Kiki oyinza ogamba Gracecan niyo omulaba ebimuli biriko? Kiki oyinza okubyogerako nga gwe mukwano gwe bwe yavaayo mu kamera n'atugamba? Gracecan obudde bwensinga omuwanga ndi wamabega wa kamera kino tekigenda bw'aba tannamanya budde bwe bugwa emabega wa kamera sina kyenyinza kwogera kati. Nolowooza buzibu ki bwalina? Ebyo byonna abimanyi emabega wa kamera kuba namwe abagamba ndi mukwano actually ngambitaba abantu tamaama muzize muntu amuyita ewange ne twogera ne mufumbira kamera ne mugamba I know her kyenyinza kwogera mu kamera kibya gyali. Olina akataleke kamaamaanyi esente za federation zozogerako kizajja nejo kati siri muganda wo siri muganda wo maama oli muganda wange siri mulongo oli mulongo ddala mazima senga tomanyi kyenzogerako kitegeeza wankyawa abalala bakimanye naye gye wenyinza okuba ne ssente yonna wenzimanyi neoba nga tomanyi Prosper omugole nina kitu kyenjagala okubuuza waliwo omuvubuka gwotera otambula naye omuvubuka oyo nakulabangako naye mbange denisimanyi oba okyatambula naye gwebayita Sirius omuvubuka oyo Sirius waliwo akayimba ke nawulidde ge yatadubaka akayita muno bwe mba nakawuliriza bulungi ninga yawulidde mu bokozo kituufu oba nedda. Ekyokubiri twali atadde tumanye ono omuvubuka product yo because tulabye nga abayimbi bangi nga badisappointinga bwe kiba nga kituufu nga yalunadde nga lufulumye kuva mu management yo tusuubire biki mu bantu botandise okuleeta music industry? Prosper oli munamawulire sikyo badde nsaba tufune obudde ne Joel yajja twogere ku MBM. Right now mbadde njogera ku concert album release and Namiro's concert. Kati ebyo biri bya MBM byetaaga siyimiridde nsajja kulentula nga mama kubulira ensonga eziri mu nkambi yange. Akatalekeko okuva gye kawuleko wakola auditions ng'onoonya bannabitone zaatu ziri ku kikati era zaali zaaki mu kamera zaali za movie bannange tugenda kuta movie tulina movie gye tugenda okuzannya mu MBM tuyimba tuzannya ne movie so nsaba bannange buli awulira ng'alina talent ey'okuzannya ajje tulina omukisa era n'olunaku olw'enkya actually ku Sunday eno tugenda kubeera nga tutuula